Yes, nkulamusizaako nnyo mu kuliko obwakedde kansubire nti ebintu bitambula bulungi oli ku Yogi Update TV kosinzidde obba ng'otuwuliriza n'ebintu birungi si birungi eri mu ggwanga erya Rwanda. Ebintu birungi si birungi okuva eba bakubye sanctions ez'abamazeeko ekyewungula. Kakati amawulire agava mu ggwanga erya Rwanda gagamba nti international community yandibadde kitegeera bulungi nnyo nti Rwanda lwaki eremerako nnyo n'amaanyi ag'ekitalo ogenda maaso ne actions ne strategic move ezigenda maaso n'okuteeka violence mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era bagamba violence cannot be dismissed as self-serving. Tebasobola kubanga bakomekereza violence olw'ensonga nti nno n'ebikolwa ebigenda maaso ebibatuusibwako nabyo si byangu nga bo ab'eggwanga erya Rwanda. Bino biva ku side eya Rwanda. Jjukira nagambye olunaku lw'eggulu bano baba ku sanctions eggwanga erya America. Zino sanctions baba kubye ku mulundi guno zabadde nzitomuko zabadde nzitomuko era zaataddewo obulaliirivu mu ggwanga erya Rwanda. Tulaba nti Paul Kagame mugumu naye kuno yeeraliikiridde ng'alabikanga omuntu atunze eggwanga lye. Anti jjukira nti nno amagye g'eggwanga erya Rwanda bagagobye mu kukuuma eddembe mu kitongole kya UN. Era bagambye nti you stay for your own risk banga ffe tukyasobola basasula. Eggwanga erya Mozambique gye bagenda mu maaso n'okulwana nga balwanyisa abatujju babagambye nti you stay for your own risk olw'ensonga nti eggwanga erya America bwe lyagenze ne libateekako sanctions kino kyabakosezza nnyo 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 gye batasobola kutegeera olw'ensonga nti America mu kuba sanctions ate system gye bakozesa banking n'okusasula abajaasi eri mu system ya America era basasula mu dola. Ati bano babagambye tukyasobola kubasasula ne mmala bakoze obunkanidde butya mujja kuba mukolera bwe mage. So mutukirize tubasiibule tetumanyi wakyabadde united oba kyabadde planned okubanga amagye g'eggwanga erya Rwanda bagagobera ddala mu ministries ezigenda maaso n'okutebenkeza eddembe mu ggwanga. Nti bafunayo akasente kangi akasente kamaanyi era nga kiyambyeko Kagame okusebulayizinga abajaasi be. Ndowooza olaba engeri kikendeezaamu enfulumya y'eggwanga nti abajaasi baggwanga n'engeri ekitongole ekya UN kye kigenda maaso n'okubasasula kubanga bagenda maaso n'okubanga batebenkeza eddembe mu bitundu ebyenjawulo. Kati eggwanga erya Mozambique yabagambye tukyasobola kubasasula kubanga shift system evunaanyizibwako America ate tubasasulira mu dola ate mwe baba sanctions tukyasobola kubasasula. Kati Kagame avuddeyo n'agamba kino kiringa kyabulazamaanyi international community yandibadde kitunulamu nerondoola nnyo netunuulira ensonga lwaki ndowooza Rwanda eremerako nnyo okusigala ngenda mu maaso ne actions eziteeka violence bandibadde mu kitunulamuko ndowooza kino kisinziirira ku ki era kiva ku ki. Musajja mukulu okusinza sanctions bamukubye saako ne ba military high ranking officer mu ggwanga erya Rwanda kyamukubye ekikwe. Kati bano bonna abajaasi singa babiranga ddizi mu ggwanga erya Rwanda kitegeeza buvunaanyizibwa bwa Paul Kagame okugenda maaso n'okubasasula ofuuja ate ekonomi y'eggwanga eritirira ddala wansi. Jjukira bamusalako foreign aids obuyambi tebukyajja wanige nti n'akasente kajja minisitule y'obulamu ne kajja mu byenkulaakulana ne kajja mu byenjigiriza kasalwako akamwe kagenda mu maaso n'okusasula ajasinga abantu ku mulimu gwe bagenda mu maaso n'okukola kubanga kiriso batugaane amagye gatudde waka. Twandigambye nti omusolo ow'eggwanga teguyinza kumala kusasula magye. Kati obuyambi buva mu mawanga ageebonalira bubadde buzannyawo nnyo badde bukola kinene nnyo okusobola nga buzannyawo paati eyo ne kati wenjogera tekikyaliwo abasajja bakirinnyeemu sanctions zibanga ez'okusaaga naye ziteekawo eddibu ly'amaanyi nnyo mu ggwanga. Kati ekyo kisaanidde kimanyi Kibola Robert Kyagulanyi Ssentamu bali bamubuuza mu samiti mu European Parliament yabagamba nti teyasaba muntu teyasaba magye kugenda kulwanyisa nakyemalira era kino kyewuunyisa nnyo abazungu. Yasaba sanctions ng'akabonero akalaga nti musajja wa mirembe singa anaabasabye muntu nakwata muntu ajja kuba teyawukanye na mwami we Museveni wabanga nazza eddembe mu ggwanga nga freedom fighter nga alwanira ddembe lya muntu saako n'okuvumaganyaawo abatyobola eddembe ly'obuntu mu Uganda ng'ayagala okujja ku bukulembeze abadde ayina oteekawo embeera erina violent era y'ekyo waba teyasabye tanka teyasabye magye teyasaba mundu wabula bagamba ngongera okugenda mu maaso n'okubasanctioninga. Kino nno kye kyamuviiriddeko mulankinga okubanga y'omu ku basinga mu Afrika yonna okulwanira eddembe ly'obuntu kitegeeza liwe yawandikiddwa. Kati okuddayo ku mulamwa sanctions olaba kyezikola ziteeka eddibu ly'amaanyi nnyo ku ggwanga. So abakulembeze bagenda maaso n'okola ebyetaagisa nga batunuulira mu byenkulaakulana mu Uganda. Kino ekintu basaanidde kitunulamu nnyo era basaanidde okutunuza n'obwegendereza nga tebalina kubanga beekanirira nti just sanctions tezirina kyezigenda kugasa tezijja kukosa zikoseza ddala ati Paul Kagame kyaliko ali mu kulajana
mu kusooka yabavumanga bagende mu geena bagenda maaso muwunyika obuyambi buno jjukira Africa twamanya ne parasite batuwabwe tuli basaliza kati so ekintu kino twakimanyira ne sente zaffe zikukinga mu ggwanga musolo ebiseera bisinga tutuuka ku extent abange zisamala olw'ensonga nti twamanyira okuvujjirira n'amawanga ag'ebweru kati gakikoze olaba ekonomi ng'ekkirira komba temusobola gimaintaininga so nga ne muzimuyina mu ggwanga lyammwe zikamala eggwanga nga liri byenfuna inako bibe exportinga ba importinga oba exportinga eggwanga ekonomi y'eggwanga wetu weetambula naye kati olowooza kikireetako Kagame okulaajana alaba tekibamala ate Rwanda nsi ntono nnyo kati United States okusalawo imposing sanctions ku ggwanga lya Rwanda eri defense force sakune senior commanders bagamba nti bano benyigira mu kusupportinga abayekera ba M23 mu Eastern Democratic Republic of Congo ensonga ebavunanya ozo abasajja abalangaji asajja abalanga wema bagamba mususiza ate kijide mu kaseera nga Trump mu 2025 wedde yakusayininga endagaano n'abantu bano eya peacemaking mu Democratic Republic of Congo endagaano ku meza akakiiko kaliko Donald Trump akakiiko kaliko Paul Kagame w'e Rwanda Sakole Felix Tshisekedi wa Democratic Republic of Congo ojja kulowooza bino mbyeyiza wabula amakoleere mu kiiko bagezaako okusayininga endagaano Donald Trump Kagame Felix Tshisekedi wa DRC bonna baaliwo bonna basayininga ku ndagaano eno yakolebwa mwaka gudde nekyo ekiviirako ate mu America nga tulaba ebiva mu Washington bigenda maaso okuba nga biteekawo mistrust eri eggwanga eya Rwanda kakati Rwanda bino bigenda nga bisaasaanyizibwa ng'ambo musimanyi amagye g'eggwanga erya Rwanda bacommanders eggwanga erya Rwanda bakolagana bayekera ba M23 babakinga ku mmere Kagame nti bano balagwako bagenda mu maaso n'okutraininga abayekera bano era babawa obuyambi era bakoze kyamaanyi nnyo okukuumira obuyekera mu Eastern Democratic Republic of Congo naye bagamba sanctions zino zibatuuzinga ku Rwanda nti military leaders bagenda maaso n'okusupportinga armed group eziri mu DRC mu territories ez'enjawulo agamba nti bano babeera nga committing abuse mu Eastern Democratic Republic of Congo okulaba nga bagenda maaso n'okuba demandinga immediate withdrawal eri equipments troops mu regions ezisinga mu Eastern Democratic Republic of Congo bagamba measures zino zibatutaddeko ayogera ku sanctions kati wano Kagame aba ayogera ku sanctions agamba measures zibatutaddeko measures zafrizinze assets zaffe amabala gaffe financial interactions saako n'okuwanga mwasanctioninze bofisers baffe saako ne institutions ezisinga mu United States bagamba kino action kibadde kyetaagisa kuteeka mu mbeera action mu Washington kati ate nomuli kagamba tugenda kwongera maaso n'okufreezing assets zammwe ne institutions zammwe saako ne government officers bammwe abawaka abalina emikono mu United States abalina assets era nga bagamba okusinziira ku ndagaano gye twakola mu agreement ya signingwa mu 2025 eya peace agreement bino ebikolwa byandala byetagisa twandibadde tetubasanctioninga olwensonga twakoleragana ne tulaba mulemezaamu ebikolwa byammwe byafujjo bigenda maaso n'okulemesa operations zange bigambo bya Donald Trump agamba endagaano gye twakola bansatule nga naye Kagame kati ate neweefuula Kagame yeefuula kati US egamba wetubanga twasayininga endagaano n'ogenda mu maaso n'ofuula mu ndagaano tegeeza bwatu kusalawo tugenda kukusibako natti mu magye tugenda gaba buli mawanga gagenda kuba gasaze kutebenkeza mu Rwanda tugenda gaba operations zonna mu missions zaffe zonna tugenda baba consideringa kano gwe munabika twewaana nnyo kubanga naawe Donald Trump takyalina kyakwetaaza wandira sanctions nga zeyongerako ova mu kigambo bagamba sanctions zino bagamba nti no ezekubira side emu era zigenda maaso n'okuvula security dynamics mu regions era bagamba bazigeno walinga bagamba zigendereddwamu nakutiisatiisa kuteekawo ntiisa na kushapinga policy dike mu ggwanga erya Rwanda bagamba zigezaako okutiisatiisa ggwanga lyaffe dikkiriza tubeere nga tutya naye Rwanda government egambye it is fully prepared to disengage its force in tandem with the DRC fulfilling its own obligations under peace accord, particularly ending support for extremist armed group that targets Rwandese civilian and refugee. Bagamba nti no bo bakikola olw'ensonga emu bagenda maaso n'okupreparing n'okwengejiga